yakola ekimusanyusa naye nga bafaanyi bo tekyabasanyusa kuba kiba kyambwa nnyo okwerabira gy'ovudde. Producer Nash Wanda ono alangidde Pallaso lwa butasiima. Dax Katero naye abyeganye so ng'ate Emma Carlos naye avuddeyo nayogera ku Eddy Kenzo nga munnange bw'atategeera bulungi copyright. Of course n'amalala mangi gonna mwegali just wekomere bwekumize ku Kika Media ensibuko ya mawulire. Buterevu ntandise n'omukulu Nash Wanda. Emabegako awo Pallaso yalina concert ye era nga eno yali successful. Wabula munnange yavaayo n'asiima abantu ab'enjawulo neerabira omukulu Nash Wanda. Ono avuddeyo n'amulangira obutasiima. Ono agamba yakola ennyimba nnyingi nnyo eza Pallaso ng'era azikola out of passion ng'akola ekintu ng'anyumirwa era ennyimba ezo zakola bulungi nnyo ewa Pallaso. Wabula ono yeewuunyiza nnyo okuba nti Pallaso yakola concert ye n'agimaliriza bulungi nga tamwogeddeeko yadde n'akatono. Naye nsaba naawe omwewulireko. Polidde ennyimba ez'enjawulo nga amaaso jayo nteekeyo, Helena, ice cream twesaana, ndabira wakalifa akanaga jayo nteekeyo, ennyimba nnyingi donko Pallaso twatuba acknowledgement sifaayo oba omuyimbi teyakola recognizinga but I don't care kasita ensi ekimanyi kyoboolaba nti bwe yamala okurecognizinga abantu ab'enjawulo barecognizinga abantu ab'enjawulo bantuukirira n'oli najja nga buli omu agamba naye bannaye omuyimbi akoze ekyekyo lwaki abantu beerabira. Buterevu ebyo byebyo abayimbi bandibadde munange basiima ba producer because producer oyo akola omulimu gw'amaanyi nnyo. Just imagine ensi nga temuli producer, omuyimbi aba agenda kikwasaganya atya? Ojja kwekanga nti ensangi zino ba producer bakola omulimu munene nnyo. That's why osanga omuntu nga oluyimba talutegeera bulungi naye nga ekigoma ekirimu kyasinga okuba nga anyumirwa. Ojja kwesanga nti ne Alien Skin ennyimba ze ezisinga ekidongo ekibeeramu mwanattu kikola bulungi nnyo abantu era ennyimba ze ne bazettanira. Naye eyo wemba nkujeyo mukwano gwange ye omuyimbi Dax Katero avuddeyo munange n'agamba ebintu ebyogerwa si bituufu. Ono ebigambo bingi byatambula nga kiraga nti bamwambula ku concert ya Alien Skin era nga ono yajjula mu full combat ey'abannamagye. Bw'atyo oyamala okuyimba ne bamwambula. Wabula n'agambye si bwe kiri era agamba kwolwo olunaku yajja ne munnamagye eyali amuwa obukuumi era oyamala okuyimba yawayo uniform eya waggulu n'asigaza empale gye yaperformingiramu ate eri ekawempe. Bw'atyo nayo n'amala n'agizaayo era n'agamba byonna bye yalina yabifuna mu mateeka era ababitambuza nti bamwambula balimbira ddala. Nyinza okugamba nti Dax Katero y'omu ku abo abayimbi abakola performance eyali ennungi ennyo era nga yeemanyi bulungi nnyo n'abasinga mu mumanyi nga omunyaruba. Akubye ennyimba nnyingi nnyo naye nga tannaba kuba nga ate afuuka ow'enkize nnyo mu music industry naye nga byo abisambaze n'agamba si bituufu. Poza okujjukiza ku katono mukwano gwange njjukira nti Alien Skin munange yaganye ono okubanga agenda ne Pallaso. Ono yaganye okubanga agenda ne Pallaso munange okuperforminga e London era kitegeeza Alien Skin waba wakugenda yekka ojja kwesanga nti munange akasente ko kajja kuba kadda mu ngalo ze akandibadde kaweebwa Pallaso. Kitegeeza ono agenda kubanga munange akola akasente kayitirivu nnyo. Jjukira abawagizi bo bavaayo ne bagamba tetwetaaga Pallaso we babanga bonna bayinza okugaana okujja akristi Alien Skin yabajja. Buterevu maanyi g'abantu ekyo kye bayita amaanyi g'abantu naye nga katumusabire munange performance ye ebeere nnungi nnyo wali ku side zeri e London. Nyongera okujjukiza mukwano gwange nti oli ku Kika Media ensibuko ya mawulire. Kakati no eyo nga nkujeyo mukwano gwange ye manager Carlos ono avuddeyo munange n'ategeeza nti Eddy Kenzo munange ebya copyright yandibanga tabitegeera bulungi era onagenze maaso nasaba Eddy Kenzo yandibadde tasosola mu bantu abandibadde mu kintu ekyo kubanga kiraze nti Eddy Kenzo ayina side gy'ateetaaga mu lutalo luno lwe balimu olwa copyright. Kino kiza oluvannyuma lwa Eddy Kenzo okuvaayo n'alumba Bobi Wine nti yamuvumye n'amugamba
babega. Wabula Emma Carlos agambye ekintu ekya copyright munange kyetaagisa ekisingakaawo, kyetaagisa abantu okuva mu bukugu obw'enjawulo. Kitegeeza Eddy Kenzo talina kutunulira music yeka, kubanga music yeka si yalimu copyright, era kijja kumwetaagisa okubanga akolagana n'abantu abalala basobole okutuuka ku kyengedde. Kitegeeza Eddy Kenzo singa anavaayo n'alwanisa abantu abamwetoolodde, munange ebibala tebijja kubanga bisobola okuvaayo bulungi nga we kyetaagisa. Munange gwe atamanyi Emma Carlos, ono yamanagingako ku bayimbi nga Khalifa Aganaga, okwo kwe kuli Coco Finger, kw'ossa ne baana balenzi aba Good Life, era nga bino byaliwo emabegakaawo, emyaka egy'emabegakaawo. Munange nga omugenzi Moses Radio tanaba kubanga ava mu bulamu bw'ensi eno. May his soul rest in peace. He was really a true soldier. Ono yali awandika ennyimba n'atuuka ku top charts nga ennyimba 62 ezisooka zize, nga mulimu ze yawandikira abayimbi abalala, mulimu nezze zennyini zayimba. Ku nnyimba 10 ojja kwesanga abako n'ennyimba 6 zonna nga zitopinze up nga zize. Ojja kusanga nti ono yali muwandiisi mulungi, yali muyimbi mulungi, era Mukama Katonda bambi amuwummuze mirembe. Ebyo nga tubitadde ku bbali, ye omukyala Spice Dana tubalabyeko wali nga bakirinzeemu munange babaddeko ka outing, naye nga kano ka Rolex outing, kosa n'okubanga bano babadde banywa ka soda kaabwe, simanyi soda oba coconut soda oba juice, naye nga kyonna kyekiri bano munange babaddeko out. Ebintu bino ebya bano tetumanyi kiki ekituufu ekiriwo. Kakati sawa zino tubalaba batandise okubanga munange batambula bakiringa bonna babiri. Simanyi oba balina kye batufumbira mu studio, omanyi kasitolaba abayimbi nga beegase batandise okwekozaakoza, omanya waliwo ekipya kye baleeta mu studio, because oluyimba olwo baba balina okulupromotinga nga bakozesa love affairs. We bakikola we batyo mugenda kulowooza bali mu mukwano, era bagenda okuleeta oluyimba nga mutuufu mwalwesunga dda nga luli mu vibe. Jjukira nti bano emabegakaawo bali mu scandals. Oluvannyuma Rafik Fameka okuvayo munange nanywegera mwana Spice Dana, era nga amawulire ago gatambula, bano baali eyo nga bali mu bulamu bwabwe era nga bakiringa nga we kiri awo, naye munange accidentally Fik Fameka najja anywegera Spice Dana, bwate Spice namugamba bannange saagala oddemu kola bintu webityo nga wabimanye munange abagalana naye nga temunaba kakasa, naye katusuubire munange ebintu bya bano biri serious, n'ekyo nakyo kiri, era ebintu byo tebyekweka, because tulaba wali omukulu Fefe Busi baali awo ne Kalokasiita nga beetoloola. Saawa zino Kalokasiita yazaala omwana, ate Fefe Busi tulina okumanya omwana waani, wa Fefe oba, naye nga byonna bijja kubanga bizuuka. Butereevu mukwano gwange nkujjukiza nti obadde ku Kika Media, ensibuko y'amawulire. Gwatanaba kubanga osubscribinga, genda maaso osubscribinge, likinga, commentinga, tusobole okuba nga temunange tutambula ffenna. Saba Mukama Katonda abankuumire, mweraba.